Bobi Wine ndewo na Nsereko bebefuze weekend era byagenze okuggwanga Honorable Nsereko akubye principal ogugwe gubo omulundi okuddamu okweyingiza mu bintu byotamanyi. Honorable Nsereko wabadde ovuma wa bwerere Segirinya yennyini ye yajja ku live ya Honorable Nsereko ya TikTok ng'amusaba obuyambi. Kakati omulwadde bwajja ng'omuntu mulwadde najja asaba obuyambi ate ne muvuma muvume katwa nti mwaba abasiru Juni yasobola kubanga ndi mulwadde nenzija nsaba obuyambi ate ne munvuma. Kakati Honorable Segirinya bwaba mulwadde ngali mu ddwaliro nga yeetaaga obuyambi kate lwaki mubeera muvuma abamuyamba? Tiba kitegeeza deep inside mwina interest zammwe. Wona abantu balwadde nga bo temubavuma. NUP babasondedde ssente okuvira ddala ku principal wammwe ye nga tetumuvuma. Wano Bobi Wine yalwala mu Arua n'agenda ebweru bamujjanjabe. Omu ku baamuli ku lusegere abayimbiriranga Bobi Wine ajjanjabwe yali Segirinya. Segirinya yawagira NUP kuvanga kansala kati lwafuuka omubi. Nze abantu be NUP munsese entegeera yammwe ey'omunguba oba mmwe mwayonka mabeere ki? Mwandivumye Honorable Nsereko singa Segirinya teyajja. Ne Segirinya yennyini ye yajja ku live. Honorable Nsereko yali alina ku bintu birala kwa live eyo nagiriko yali ya TikTok. Yali yagera ku NSSF. Segirinya mwennyini najja. Namugamba Honorable nfa sente zipeddeko obulwadde bunnuma kati gwe omuntu ategera wali yagala Honorable Nsereko akole ki? Ekyokubiri Honorable Nsereko teyagambako nti abannopo muleete ssente. Teyayogerako na kulinnya NUP. Yagamba bakwano ba Segirinya nga nange mwendi. Era ekintu kyonna ekisinga kyali kyakuwaayo ssente eri Mr. Update nange nandiziwadde kwanza Segirinya mwagala ng'omuntu. Era Honorable Nsereko n'akwata $5,000,000. Teyamulinda na kumalayo. Yamuga Segirinya weguba weeguli kwate $5,000,000 zino zenkusindikidde tandikira kwezo. Hakati mutubuulira Parliament sibanya medical board omuntu afa muwoza Parliament oli musiro oli mwamagezi kutegeera bulungi. Omuntu ali mu ddwaliro afa kati amale ku follow n'abanayoga abamuli basiro kamba musonyi obagamba ekintu kino obwongo bwammwe bwa munguuba. You have a sick person akugambye ali bubi. Tegeera. Should we first save a life or we wait for Parliament? Osooka kutaasa mulwadde oba osooka kulinda Parliament? Okay, Segirinya teyagenda mu Uganda Medical Board. Chameleon yagendayo. Chameleon wano babadde bamuwa ssente. Medical Board is also recommending mutemutufuula abasiru. Singa abadde Honorable kuteesa nga ye mulwadde mwandirinze bya Medical Board. Honorable Mbabazi Medical Board eriwa wabadde omulwadde. Nze mmanyi nti wano muyina abaana n'ebyana. Singa abadde munene mu government ennyonyi yandibadde twasasanya ssente mmeka kujjako Bolanya. Ne tumuteera amafuta mu nnyonyi yoyo Siyato. Abantu bajja batwala nti muli tribal. Abantu bajja batwala nti muli tribal. Musooke muyamba omuntu. Omuntu abeerewo nga mulamu. Kasi ya Segirinya afa. Keno labona omwogezi wa Nupu Waiswa Mufumbiro. Ate Waiswa Mufumbiro I used to respect you these days. Byogera bya kisiru.
watugambye Segirinya si mulwadde wayiswa notugamba Segirinya si mulwadde era alimba kyokka mukama wo Bobi Wine yatugambye yayogedde naye nga Segirinya mulwadde. Lubongo ya mwenyini yateekayo ko post emabegaawo ng'agamba Segirinya mulwadde ate gwe wayiswa mu busiru bwo tugamba Segirinya si mulwadde. Wayiswa mufumbiro muzanye politics wammwe ow'ekisiru tumutegette mujje ebyobufuzi mu bulwadde bw'abantu. Kakati mwabawoza simanya let them use his salary gwe tetunagamba ko leete sente omanya abantu abamu mwesibye mu nsonga eno nkugeye Segirinya ina mikwano gye nga namwe mubadde musondera Bobi Wine gomba kwano ba Segirinya toliimu teweteekamu mwagala Segirinya afe buli wawulira omuntu ng'agamba let them use his salary let us wait oyo ayagala afe mwagala nnyo emirambo NUP ekyabalumye mwabadde mwagala Segirinya afe mujje mwogerereko bu speech bwammwe mwe mwagala mirambo twabategeera olwo mujje mwogere gavumenti eno mbi ninga Segirinya ya notifying in parliament ye yafunira Segirinya visa kati egamba eti anti tamanyi nga reason parliament yafunira ko Segirinya visa yali ejo medication kati ate mugamba muti anti temumanyi because baluwa kiraka jafuna ne leader of opposition yajifuna so mubadde mwebuzabuza nga Segirinya mwagala afe mujenga bwe mukola olwo principal eto obusuuti bwe atandika okwogera ebyekisiru gona abantu balwadde mwene yupi ekyo obusiru ekirala era kye mwayogedde ne abaytu bene yupi muli basiru mbulwaki teyategeeza pate gwe bwolwala osooka ategeeza pateyo nyoko bwalwala nga we nalemu nze Junior bwe ndwala nsooka ategeeza nalemu oba asooka funa ddwaliro which comes first kati buli awagira nupu asooka agenda ku kitebe ku reportinga ntujjeko obusiru mulaze ensente muli basiru no prison incapacity ya mu ya kisiru wana abantu balwadde mu Uganda basooka mu pate abe nale mutunonye etadongo tuno wano tuli balwadde muli basiru temwagaliza ate principle abantu bagenze bakubuuka singa abadde mutabani wo Solomon wandi byogedde bye byekisiru bye wayogedde Bobi Wine singa Solomon yabadde alwadde singa Babi mukazi wo yabadde alwadde bye wandi byogedde Bobi Wine komye empalana ku bantu you are narcissists Nsereko jibachita being narcissists ba narcissists be bantu abatafa kubalala oba bali balwadde oba oli afa mfete bitukwatako how can you find reasons ku muntu omulwadde nutandika okuteekawo obusonga lwaki tebakwata kuzaza lwaki you are just stupid osegera so parliament bwenabe muwadde sente ezaffe zinazisangayo eza parliament ekibi kye ekirimu ekyo bakwano ba Segirinya bwe tumuwa ne parliament nemuwa kibi kye ekirimu ekyo mwaba nupu ekyabalumye simu abagaluzi kuŋŋaanya ekyalumye Bobi Wine yanyampisiza busungu buli wonyampisa obusungu opama so Bobi Wine ku luno yapamye buli ekintu ekirimu okusonda sente nga Bobi Wine takirimu kiba kya Museveni ekyo kiba kibi wano mwasonda mudda ku mudda accountability eriwa wano nupu mwasonda mudda ku mudda accountability eriwa ya mudda ku mudda obuyayi obubajjudde lwaki buli kimwe ekimutasonda kiba kibi kati Segirinya afuse we nalemu kati muyine emitima emibi
mulina emitima emibi bantu mmwe ate abantu bagenze babagwamu wano badde musonda sente mbantu mudda ku mudda Bobi Wine tebamusondere motoka gyavuga anti no bagisonda busonzi sibwe mugamba kati lwaki we kituka kusegirinya okumusondera kibi so abana Uganda omuntu bwalwala muleme kuteeka byabufuzi mu bulwadde bw'abantu buli munna Uganda asobola okuyamba munna Uganda munne temumukakanya abasiru mweyongedde oluvaawo abakasigasegirinya ava kufa parliament ebadde tekimanyi Honorable Nsereko ye yakubye omulanga kumbe bulijjo bakimanyi segirinya abawandikira ebbaluwa parliament yennyini yamufunira ne visa but they didn't know that he is sick. So nolwekyo we should save lives kumateeka n'obulamu obulamu bwe businga abantu tebakyayamba mu ggwanga lino kuba buli avaayo okuyamba mu mukakanya mu muvuma abantu balina emikwano friends of Segirinya around nange junior bwendwala nina mikwano gyange gyempasete friends of Tamale tata wange yabadde mulwadde tetulina kikumi nakyo kya state house kye twakozesezza wadde ekya government friends of Mirundi omuntu ajjanjabwa mikwano gye tata wange abadde mulwadde oliddeko sente ziva mu state house mbu owange kati tata wange waba mulwadde mbunyene mu medical board ni musiru of course ayina mikwano gye Tele tatange bwalwala aikoro am aikoro kirumira aikoro sudiru friends of Mirundi mulekerawo okunafuya abantu Segirinya ina mikwano gye no busete bwa parliament abadde tabwetaaga kasira banga ku kamiliyoni we yagenda mu medical board one umuntu ali ku kitanda afa tasulewo tasibewo mbunedda kakati mulinde mutulinda ki mutujjeko obusiru bantu mmwe nopo mutujjeko obutategera ate principal abantu bagenze bakugwamu kale kyabadde kikuvubye yawona le Nsereko kyeki mbuwona le Nsereko anoonya bululu Nsereko bwe yaziika Isima yali anoonya bululu wano jjajja Isima yafa omugenzi hona le Nsereko yabeerawo maziika nakola bino wammanga omwana Isima gwe yaleka omuwala hona le Nsereko yamuweerera yagamba nja muweerera mpaka bwana amala kompozi ngaye yakoyo okusoma awo yali anoonya kalulu Isima twamuziika mukono hona le Nsereko mubaka we mukono mutujjeko obusiru by the way hona le Nsereko bwe yazimba omuzikiti Isima gwe yaleka kwa ekiroto kya Isima ewaabwe gye twaziika Isima mukono waliyo omuzikiti Isima ne yeyamubawa obazimbiro okubawa music system abasiraamu basaale osegere era omugenzi Isima kyekyali ekiroto kye hona le Nsereko yabikola nagate muddamu kusonda nze buli kimu nyenda kimala hona le Nsereko azenga abeererawo abantu azenga ayamba abantu abadde anoonya kalulu mwe muyamba ani mbwa mmwe muyamba ani nemukomyawo ebyakato ate wayiswa mufumbiro walaze nti oli musiru kati ebyakatolo bwama mwabadde mukomyawo byaki ekitegeeza mu intention yammwe teyajja kuziika mwali muze kubala ssente naye mweswazizza mweswaziza nojje wa katolo bwama ng'ekikuleese si kuziika katolo bwama kulaba sente ziri mmeka banne Allah singa okomawo n'olaba abantu bano singa biikira Maria nnyabo okomawo oko n'olaba ku bantu bano emitima gyabwe emibi nenge gye balina n'obujja omuntu n'oveewo n'ogenda okuziika omuntu naye ng'ekikuleese si kuziika kulaba bakolekitinze mmeka nopo mweswazizza kuluno Bobi Wine waswadde walagidde ddala omutima omubi
wano muzise bayasini kauma ne muzika bafulanka ani ababozeza accountability kati mugwanga lino omuntu takyazika mukwano gwe mu kitiibwa nange tamale bwenfa bakwano bange ne banzika nange byo bye mulinjogerako nti kasuku sete za junior ziliwa kiriokera kumacha nobuuza wisdom kayene kasuku nti sete za junior ziliwa wono mu Buganda tubuuza amabugo mu Buganda tubuuza amabugo wabula Bobi Wine oyina ekikyamu ku mutwe ate ebintu bye wakoze nabadde sikusuubira nti gwabikola mu Buganda babuuza amabugo kagama mwawayo ne mujja kugamwali bambega sadika atutte mmeka muri basiru nnyo mwalazo obusiru bwammwe kyovulanga abantu bavumye principle tusobola kulekana na muntu mulwadde musite bawakana na mulwadde omuntu aba mulwadde n'oba tomwagala you see the fire musite balwana na balwadde tebayomba na bafu kale segirinya nemba mwabadde temumwagala mwandi mulinze naawona okwata omulwadde ensobi nta mulwadde gwe wakoze bubi nnyo wandize no ngamba so kyannaku nnyo